abayimbi abatumfu mu ggwanga lwe bava ne batongoza oluyimba olwana President Museveni waliwo bingi ebize byogerwa. Abamu ku bayimbi baatuka n'okulangira bannaabwe okwefaako bokka mu kifo ky'okufa ku bizibu ebingi bye balina ng'abayimbi. Omukulembeze w'eggwanga ono yabasuubiza obukadde 4 birambirira bwe basinkana ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde e Munyonyo. Olwaleero mu lukiiko oluyitiddwa Pulezidenti w'ekibiina ekigatta abayimbi ne Bannakatemba Andrew Benon Kibuuka, abayimbi ne Bannakatemba bali ku nninga w'okulembera nga babalanga okuba n'oludda mu byobufuzi kye bagamba nti kyandyonoona omulimu gwabwe. Kyalibadde kirungi omuyimbi oba abantu bonna abali mu aati okulaga mu lujjudde sayidi gye bagwako mu ngeri y'ebyobufuzi. Okujjako mpozi nga naffe era tugenda kufuuka tubeere ba politician ne bwe tuba nga tugenda kusigala nga tuli ba artist. Kiki ddala ekyannamaddala kye tujje mu kintu kino okujjako buli omu okumanya nti sikyasobola kuyimba luyimba nga tugambire ku Jennifer nga nduyimba ku mukulu mulala. Abantu baddembe okulaga political affiliations zaabwe mu mbeera zaabwe tufune kyakikolera kubanga nabo bantu abamu batuse n'okwebuuza oba munnabyabufuzi omulala bw'anajja ne banaamwaniriza nga President Museveni bamwaniriza. Nze manyi abayimbi tetulina sayidi kakati mukoze mutya ku zino ssente ezize singa Mbabazi naye atuyita n'atuwa ssente ng'abayimbi nazo muteeseteese okuzikwata. Bannayuganda abalina okulonda ati omuntu wavaayo n'alaga political affiliations ze guba musango ki? Muzeeyi twetaaga mugiyayo gwe nga taata tukusaba ensimbi z'abawu. Omukulembeze w'eggwanga Andrew Benon Kibuuka ategeezezza nti ensimbi z'abayimbi bonna ssente tezikyabbibwa mbira mupango bwe ziti bakusiba. Wabula wadde olukungaana luno lubadde lusuubira okwetabamu abayimbi bonna abaali mu luyimba luno naye tebalabiseeko. Ivan Kimuli Kigozi, NTV Akawungezi.